ekibiina kinzikirize gwe tewenyi wakulaga nze manyiyo sitya kamba buliyo nekyemutya sitya kusinkana President Museveni awo no si a president gwensoso okusinkana nakyo kankyogere. Nsonga za kibiina kya National Unity Platform ezirabikanga zikutte enkandagu ababaka abali mu kibiina babamu baagala abateeseganye ne gavumenti ku nsonga y'abavubuka b'ekibiina ekyo abali mu nkomyo abasibibwa olw'ebyobufuzi mu mwaka gwa 2021 bangi bagenda maaso n'okubanga bakwatibwa. Oyo ye Dr. ABED Bwaniika munnakibiina kya National Unity Platform era ng'akiikirira Kimaanya Kabonera eyo mu bitundu eby'e Masaka y'abakiikirira mu Parliament. Yayagala bagende mu maaso n'okuteesa ne gavumenti okulaba nga abantu abo bava mu nkomyo, wabula abamu ku bantu abali mu kibiina tebaagala akikonereko ddala nga omubaka wa Parliament owa Mukono mukyala Namboze Betty bakireke agamba nedda bano batuuse n'okuvaawo gye buvuddeko ku television emu babadde ku talk show bavuddewo bubi nnyo katabeegwe ne mu malaka nga bagenda mu maaso n'okukayagana ku kintu ekyo ekyavudde mu Namboze Betty Honorable ng'agamba obuulyawo omusajja ono Dr. ABED Bwaniika alabika nga yalya ensimbi okuva mu gavumenti kyekigenda mu maaso n'okubanga kimwogeza bwe kityo, wabula Dr. ABED Bwaniika tumutuukiridde olunaku olwaleero akyakalambidde agamba bano tebagenda mu maaso n'okumutiisatiisa era ye wa kugenda mu maaso n'okuwagira ekyokuteesa ne gavumenti okulaba nga abaana bano bava mu nkomyo abakyaliyo bangi ddala nga bakibiina kya National Unity Platform bakwatibwa mu mwaka gwa 2021 nga tuli mu kalulu akomwaka ogwo akali akakasa mmeme. Agenda maaso n'okulaba emboozi yaffe eno ate kyetukusaba subscribe sharinga ne mukwano gwagene mu maaso n'okubanga agoberera biki ebifa mu ggwanga. Nabalina endowooza y'emu y'ensonga eno bwe naleeta ekirowoozo nti twogere ne gavumenti abaana baffe abasibe bonna baveeyo bo ne batandika okuntegeeza mbu tebalina kye bagenda kuwa gavumenti lwaki tuteesa ne gavumenti naye mbagamba mbalaga nti waliwo ebintu bye tuteeseza ne gavumenti ne tubijjayo lwaki tuddira abaana bano ne tubasaddaaka. Honorable Namboze gavumenti ya Uganda ye musasuli okumujjanjaba kati mu America yakamumalako sente zigenda mu biliyoni namba bamusasula allowance basasula buli kantu konna atambulira mu nnyonyi n'abantu be sente ennyonyi ez'ebbeeyi. Mbuuza ekibuuzo nti eryo ekkubo lye yayitamu okwogera ne gavumenti ye ne bamuwa ekyo lwaki tetuliyitamu ne tujjayo abaana abo si gwe mulundi ogusoose Honorable Namboze ogenda omujjanja bamujjanja biyindi bamujjanja ffenna twagala abeere mulamu si wakanya kyakumujjanjaba kyempakanya lwaki ekkubo ggwe lyoyogera nalyo ne gavumenti oyagala tuga nti wayogera ne gavumenti bakujjanjaba wakyuka kakati tulikozese ku baana bano bafiira mu makomera balina abazadde baabwe balina bakyala balina abaana baabwe. Dr. ABED Bwaniika agenze maaso n'okukinoganya n'agamba nti ne Honorable Alan Sewanyana kosa Muhammad Sejirinya bagenze maaso n'okubanga bateebwa sabiti eno gye tuli mu kuwunzika nti zabadde nteeseganya wakati wa gavumenti kosa n'abamu kubali mu kibiina kya National Unity Platform oba bali ku ludda oluvuganya gavumenti okusingira ddala Mathias Mpuuga Nsamba. Omwami ono agenze maaso n'okubanga attanya ensonga ebyama bingi byagenze maaso n'okubanga ayabya byagenze maaso n'okubanga ayanja eri bannayuganda ne bagenda maaso n'okubanga babimanya. Ne tutandika okubamatiza nti bo bagende babeereyo tetuteesa na nakyemalira ku birala nga tuteesa ne nakyemalira. Ye pointi yange tukkirize mwenna omuntu ne bw'oba toli mu byakuteesa otegera butegeezi nti Honorable Alan ne Segirinya bavuddeyo nga waliwo okuteeseganya obeera muzibu obutalaba ekyo. Muloya yennyini yabadde mu musanga tuge nti basoose kwogeraganya mabega wa kooti ekyo otegera butegeezi nti waliwo okwogerezeganya n'ebirala byonna ebyabaddemu kubanga baba nakujja mu kooti osooka kusayininga release warrant bano bagenza ogisayininga nga balinaka. Ffenna tubadde twagala Alan aveeyo twagala Segirinya aveeyo tuwakanya tutya nti ate bwe bateeseganyiza nti ekyo tekyakoze. Njagala kwebaza leader of opposition nga nze sirimu nakyentya Honorable Mathias Mpuuga baleme okutiisatiisa omulimu gwe ogukoze bulungi. Honorable Mathias Mpuuga yadda ku floor ya Parliament n'aleekananga olw'abaana abo ne bateekawo meeting eyalimu speaker deputy speaker
Prime Minister, Attorney General. Eyo ndowooza nti kunze nga nze bwe mmanyi ye yali ensibuko y'ebintu bino okukakasa nti ate ku nkomerero ba Alan ne Ssegirinya bateebwa. Kakati okwagala okuba tuzambu tetusobola kuteesa nze ekyo sikikkiriza. Tusobola okukozesa buli kitala kyonna era mbasaba tukikozese. Tolekanga muntu wo mu mikono gya mulabewo. Tulekera tutya abantu kati Alan mumanyi yavuddeyo mulamu mumulaba bonna gye bali batuukidde mu malwaliro. Twalekayo musasi wano muganda wa Kano Besigye yavaayo mulamu. Abantu tusooke tubajjeyo badde wabwetu tetugende tebalina misango bano naye bawoleze babweru ng'etteeka bwe libeera. Bali abaana bateekako buteesi bukofiira ekyo ne mutugana tetusobola kyogerako. Ngenda kusigala njogera ku lw'Abannayuganda, ngenda kusigala njogera ku lwa famire zaabwe, ngenda kusigala njogera ku lw'abaana abo paka lwe banaavaayo. Alumi omumwa ogwa waggulu agenze maaso n'okukinoganya ng'agamba nti Madam Teacher Betty Namboze bakireke omubaka omukyala owa mukono mu Parliament nti gavumenti ebadde musasula ensimbi buwanana bwa nsimbi eziri mu miliyoni 2.45 buli lunaku. Ebbanga ly'amaze ng'ali mu ddwaliro mu ggwanga lya America ng'agenda mu maaso n'okujjanjabibwa omugongo ogwali gwamenyeka mu biseera byatogikwatako ebyali mu Parliament. Agamba Namboze ye tayagala bagende maaso nakuteesa n'abaana wabula ye agenda maaso n'okuba ng'afuna omudidi gw'ensimbi kw'ossa n'omwami we abadde amujjanjaba naye abadde agenda maaso n'okuba ng'afuna ensimbi zino miliyoni 2 n'okusoba nga bagenda maaso n'okuba nga bajjanjaba Betty Namboze bakireke. Hypocrisy kwegamba si false pretense kuba mwoyo gwa bunnanfuusi gwa bulimba gw'oli bulungi oli mu bulamu bwo bulala sente zo ku account zijja otambulira mu business class bakuwa buli kintu kyonna gwali olabyeyo omuntu agenda omujjanjaba ate ne bbaawe ne bakusasula okujjanjaba mukyalawo wali okirabye ekyo bakikola kwabo omubaka wa Parliament ne bakusasula omusaala bakuwadde sente zigenda okujjanjaba bakuwadde padiem mukimanyi padiem ziba $720 buli lunaku ze miliyoni nga 2.8 buli lunaku lw'obeerayo ze bakusasula omwami wo ne bamusasula miliyoni 2 n'okusukka mu buli lunaku. Gwe noveeri n'otugamba nti ate ffe aboogera ku ky'abaana okuvaayo ng'olwo President Museveni yatugula. Gwe wakusasulidde ezo we yagulira Bwaniika gw'ogamba gwe yagula gune gwe bakusasudde. Oyagala kuŋŋamba nti gw'oli wala nnyo ne gavumenti. Ebya Namboze okumujjanjaba tekyalibadde kizibu kyetu naye okukikoze okutugamba mbu ate ye baateesa nabo ffe tetusobola kuteesa bano tufulumya abaana ekyo nkiwakanyiza ddala era nja kiwakanya paka. Dr. ABED Bwaniika asekeredde abo ba Namboze kussa n'abalala abagenda mu maaso n'okuba nga bamusojja ku luwunzi olw'okwagala okuteesa ne gavumenti. Abasekeredde n'abagamba ku nsonga zino yasisinkana dda Ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform David Lewis Lubongoya. Ku nsonga eno ne bagenda mu maaso n'okuba nga bazikubaganyako ebirowoozo. Si David Lewis Lubongoya yekka, miitingi eno agambye yalimu abantu 3 ye kw'ossa David Lewis Lubongoya awamu ne pulezidenti w'ekibiina ekyo Kabwejjungira Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine naye yali mu meeting eyo nga bagenda maaso n'okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okuteesa ne gavumenti okulaba nga abantu abo bava mu nkomyo. Gavudde ku nnono ya kibiina. Ekibiina nayogera ne President Bobi Wine Kyagulanyi ne General Secretary bampita mu meeting era njagala obbeebaza. Mu meeting eyo twali abantu 3 gulinga mwezi gumu myezi 2 sijjukira date ne twogerezeganya okuva ssaawa 4 paka ssanga 6. Ebimu ku byali mu meeting eyo kwali birowoozo byange byenga nti tusobole okuteeseganya ne bantegeeza bulungi bo we bayimiridde ng'ekibiina ne bagamba nti okuteeseganya ne bambulira bye batya nange ne njogera bye ndowooza ebisobola okuva mu kuteeseganya. Bino byenjogera byange nga Dr. ABED Bwaniika nzikirizibwa ekisooka myamu a former presidential candidate. Obwongo bwange bwa ggwanga lyonna okyokubanga ndi mu kibiina tekitegeeza nti sisobola kwogera bye ndowooza siwakanya
ekibiina bwe kigamba nti ekigenda kireme okugenda naye mbasabye baweeyo omukisa n'abo abagaa nti basobola okuteesa tujjeyo abaana ye pointi yange sirina gwe nkuba kikonde naye mu kibiina ekyo. Dr. ABED Bwaniika yandibanga yazze amazeeko nga muwogo atuuse n'okwasa ebyama byaliwo nga Namboze ayingira mu kibiina kya National Unity Platform. Yagamba ye nga Dr. ABED Bwaniika yali yayingira dde ekibiina ekyo wabula y'omu ku baasalira ne Namboze amagezi teyali wa kuyingira kibiina ekyo okulaba nga ayingira nti yali asazeewo ogenda mu Forum for Democratic Change eya Dr. Kizza Besigye wabula Dr. ABED Bwaniika kwe kusala olukwesikwesi okulaba nga omukyalo ono ajja mu kibiina wabula agamba bino byonna Namboze ayinza okuba tabimanyi sinakindi nga abyerabidde kugambye olutalo lw'amaanyi lugenda maaso wano. Subscribe nga sharinga tulabe tugende maaso n'okuba nga tutambula n'okumanya mu ggwanga lyattu Uganda ebyobufuzi nga bwe bitambula. Namboze nze nakola olukolo lwamujja mu FDC gye yali alaga ayinza okuba takitegeeranga. Nze nakola olukwe, nze natwala Kyagulanyi ne mutwala mu maka ga Kajimu emukono. Namboze alyoka ave yajje. Namboze bagenda okumuteeka wali mu people's power ayingire ene mu FDC bali babategekedde entebe nga gye balagako olwolunaku. Ayinza okuba byayogera tabimanyi. Namboze asobola okunsomesa people power. Namboze nga bwe mumanyi asobola okunsomesa people power gyayogerako amanyi gye yatandikira namulidawoza bwe yava mu kibiina kino yava mu kiri. Namboze asobola okusomesa Bwaniika people power yali taganidde yeri ng'agenda mu FDC tetwamuyingiza yeno kifuba bw'aba ayagala okumanya ebyafaayo by'ekibiina ekyo kyalimu atubuuze siri mupya Mwaluwa naliyo saatandikira Mwaluwa siri mupya mu kye bayita NUP ntewa okuli abavubuka awo manya bani mbumbu ABED Bwaniika mwandeeta mwanzijawa mumbulire gye mwanzija mmwe mwandeeta gye twatandikira naye Kyagulanyi mumanyiyo bye nakola mu kibiina ekyo mubimanyi. Siri wa ku street mu kye bayita NUP siri wa ku street nyinza okuba nga sirina kifo kyali waggulu but I'm not on the street. NUP njimanyi people power ng'ezimbibwa nali bitundu mu kitundu okuzimba people power kakati alowooza mbu ogenda kunjeregerera mbu Bwaniika manya yavudde eri no munzikirize njogerere ekigambo ekigera okuyamba abantu baffe. Saagala kifo ku kitebe saagala kifo mu kibiina nti njagala kubeera w'amaanyi no emirimu gye mwampa egy'e Masaka egya palamenti gikyamala. Mwe ababiri Dr. ABED Bwaniika bwabuuziddwa ku ky'okutuula ne Namboze mu kisenge kimu bateese bamalewo obutakkaanya obuli wakati waabwe agambye ekyo kiyinza okubanga tekijja kusoboka kubanga Betty Namboze bakireke agenda maaso n'okubanga agamba ye mulalu tategeera bulungi n'olwekyo ng'ekyokutuula ate ye Namboze omulamu n'okutuula ne ABED Bwaniika omulalu kiyinza okubanga tekisoboka naye busaawa yona naye ajja kumufunira obwongo bwe nga we bukwa oba obwongo bwe butambula kusajinga tubongera kuyuza bukibiina. Namboze yabagaye nti ndi mulalu sibwe yabagambye yagaye nti akitegeeza obusabu bwe gye yabusomera simanyiyo yankozeko diagnosis laga nti ndi mulalu kakati bw'aba obwo bwe bwongo bwe tujja kumutegeeza obwongo bwe naye bwe bukoma. Dr. ABED Bwaniika yazze amaliddeko ddala nga muliro gwa luyiira agenze maaso n'okutegeeza nti ye bwe baba batya okusinkana Yoweri Kaguta Museveni the President of Uganda ye bamusindike mwetegefu okumusisinkana okulaba ng'abaana bano bateebwa nabo nga Alan Sewanyana bwe bateereddwa okuva mu kkomera ekigo gye bamaze ennaku 524 nga bagenda mu maaso n'okuba nga bawera ennemba n'emisango gy'ebijambiya ebyali e Masaka mu mwaka gwa 2021 nga twakava mu kulonda awo. Agambye ye mwetegefu okusinkana Yoweri Kaguta Museveni okulaba ng'abaana bano bateebwa bonna muli ba Kamanda Machete bonna ba National Unity Platform okulaba nga bateebwa. Kye tukwebazaako kimu okulaba emboozi zaffe subscribe sharinga tugende maaso n'okutambula n'okumanya mu ggwanga lyattu Uganda kw'ossa n'okwetooloola ensi yonna okutwalira wamu amawulire mangi gakyajja. Ekibiina kinzikirize bwe bateonyi wakulaga nze manyiyo sitya kamba buliyo n'ekyemutya sitya kusinkana President Museveni awo no
si ye president gwensoose okusinkana nakyo kankyogere sisoose kusinkana president omu oyo si gwe naakalaba yekka nze Dr. ABED Bwaniika no ntambula amawanga nsinkana abalala president Museveni wekibanga okumusinkana ate abaana abo kyetaagisayo omukufu nze njagala gendayo misana ensi yonna ng'eraba naye tulinayo n'abataka abantu abakulu mbategeezeza nti essimu eyavaamu okujjanjabibwa kwa Hon Namboze yali ya musajja mukulu ali mu nsi muno talina mu byabufuzi abo bonna gye bali ne bwataba Dr. ABED Bwaniika abo gye bali bajja kuyamba ensi eno ffe bannabyabufuzi tuleme okwetwala mbu Uganda yonna ffe tugikulira no ensi twagisangawo. Bangi bavuddeyo ku nsonga z'ekibiina kya National Unity Platform nga bavumirira ebyo bigenda mu maaso kuli abawagizi okuli bannakibiina kyennyini nga bagamba ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga oba ebigenda mu maaso wakati mu bammemba b'ekibiina kyaffe birabika nga bizza ekibiina kyaffe emabega. Tusaanye tutule ku mmeeza tuteese tulabe nga ne bannaffe abali mu nkomyo bavaayo kubanga Edi Mutwe ne Kosane Nubiyaniri bagenda mu maaso n'okubanga batuuka ku nzikiriziganya gavumenti okulaba nga nabo bava mu nkomyo. Bino nno nabyo byogeddwa akulira abakansala ba National Unity Platform ku district ye Wakiso kansala Honorable Kakoza Freddy nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti ku district ye Wakiso oba yakulira bonna bakansala ba National Unity Platform abali eyo mu 9 ku district ye Wakiso. Naye agambye abanene bagenda mu maaso n'okubanga bateebwa oba waliwo enteeseganya zezimu zeziba ziyitwamu okulaba nga ne bakamanda Manchete kw'ossa n'abalala bonna bava mu nkomyo bakomewo balabirire famire zaabwe. Ensonga za kibiina kya National Unity Platform yebbanga ddene nga bakomplena nti bakola ki tebaliiwo naye abaana bali ekitalya naakagenda emirundi 3 n'abakulembeze abala bagenzeeyo abaana bali mu bulumi bwa kika kya waggulu bakazi baabwe baano badda abaana baabwe babasuulawo ne babasindika mu bazadde baabwe abazadde gye babasindika nabo embeera ya Uganda bwefaanana mugiraba okiwulira tebakyasobola nze wabaawo embeera yonna ey'okuteesa saagala kugamba nti bateesa na Museveni kubanga Museveni si ye yekka gwe balina okuteesa naye naye baba bateesa na gavumenti kinene gavumenti kiki kinene bwe baba nga bateesa ne gavumenti abaana bali baveeyo okukuta okufuluma mu kkomera tekitegeeza nti omusango gukukoze eki gukuvuddeko wabula oba ovuddeyo osobola okuwoza ng'ova wabweru naye mu nnaku y'abakadde baabwe mu nnaku y'abakyala baabwe mu nnaku y'abaana gye balina mu tokya yonna ebayisibwamu nze mbadde nsaba waba nga waliwo ekisenge ekisobola okugamba nti kati tuteese abaana bano bafulume bawoze nga bava bweru tukikole. Bwe waba nga waliwo embeera yonna nga gye twayitamu president gye yayitamu ne executive okulaba nga owekitiibwa Edi Mutwe bavaayo yeyo enkola gye baba bayitamu n'abaana bakole ki kubanga abaana b'ekitala bagamba nti lwaki ate abanene bo bavaayo abatono ne tuba nga tutukola ki. Ffe mu Wakiso district tulina kansala bamulonda ali mu kkomera Entebbe municipality eriyo bakansala babiri wa division wa municipality babalonda bali mu ki naye ffe mu kanso zaffe ffe twakola amaanyi ag'okunoonya ssente n'abantu ab'oku kitundu abalonda ne tulaba nga bakola ki era oyo onalebo Kana Kambata Abbas kati ali bweru era olaba akyasitwa golinga ku lw'abanne abasibiddwa nga tebalina miki naye wabanga waliwo embeera luumu yonna ey'okuteesa so sina Museveni ng'omuntu kuba Museveni ng'omuntu si gwe tuteesa naye tuteesa na gavumenti kigazi nze nsaba abaana baveeyo bannanga emyaka 2 ng'omuntu ali mu kkomera tamanyi biri waka tamanyi baana bwe bafaanana omukyalo bamutwala dda n'okuzaala bazadde we kuba kuzaala kati abaana balina emyaka omwaka nga gumu oba gumu n'ekitundu ffe tuli eno mu ofiisi nganze Kakoza nze Wakiso ntambula n'engenda n'envaayo n'enzira waka n'engenda n'envaayo n'abaana bange bamaze okugenda ku masomero n'ebintu ebifaanana bwe bityo nti kyenjagala ne bannange bali bakole ki basobole ekitali eri abaana 3 abali ekitali nga ewaffe mu kira eriyo 2 abakyaliyo baaliyo 5 abasatu twabakola ki era nebaza meya wa Kira municipality yatwegattako okulaba nga tukola ki so na bano mpagira embeera ey'okusinkana bekikwatako abaana baveeyo olw'ensonga
Honorable Namboze bakireke nkiddamu bulungi kubanga nali ntegeera twabeeranga ano ku mambo bado nga tukola program ziffe bamu kubatandika mambo bado nga tuli waggulu emabega w'ekizimbe ekyo. Honorable Namboze, Honorable Seggona, Honorable Katikkiro waffe wa wano wetuli babakwata ku nsonga za federo ne babatwala ne babawaŋŋangusa yonna gye babawaŋŋangusa. Buganda government yavaayo neyeteesa ne government mu mbeera eyaliwo ne babata n'omusango gye gwaggwera tetumanyiiyo. Nkiddamu n'omusango gye gwaggwera tetukola ki? Olwaleero Katikkiro ye Katikkiro wano, olwaleero Namboze ye MP, olwaleero Seggona ye MP. Naye ate mu kiseera ekyo Honorable Seggona yali minisita wano nga ne Katikkiro naye yali ki minisita. Era Katikkiro liki yagamba tuwabeerawo embeera ey'okuteeseganya, muteeseganya abaana bave mu ki kino. Ogamba nti basigaleyo lwa struggle nga temuli wuwo naye mubeeramu owuwo toyinza kugamba nti babeere mu ki. Nze naliyo nnaku 14 naye ng'ate nwana kulaba nga banyamba nfulume lwateeka buteeka just computer misuse okiwulira. Naye kati amaze emyaka 2 ng'ali eyo nga bamuleeta mu kkooti bamusomera busomezi ne bamuzaayo. Wetusabira mu mbeera yonna eriwo ku lwa famire ezo kubanga balina ebika, balina famire zaabwe, balina ababakwatako. Tubayambire mu mbeera ey'okuteesa baveeyo bakomewo. Tekigenda kubajjako kubeera mu struggle kubanga ali mu struggle abajja kusigala ali mu struggle. Olwaleero oyo Honorable Kaana Kambaata yafuluma ekitalya n'akomawo nakati ali mu struggle. Kitegeeza nti okufuluma wabweru nga mpoza tekinzigyako kubeera mu struggle. Bwe mba wa Nuupu ndi wa Nuupu era Nuupu njagala nnyo kubanga ekibiina kitambula kiraga future y'obukulembeze mu maaso. Naye ate tekinzigyako kulumirirwa ate bali abandi emabega nga nze ndi eno neeyagala. Kitandise ekibiina nga ky'amaanyi wabula tetumanyiwa gye binaggweera okutuuka nga omwaka guno guweddeko oba omwaka ogujja okutuukira ddala mu mwaka gwa 2026 mu kwalo lwakaddako. Byewuunyisa era nga byennyamiza erigwe omuwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform lukulwe kubanga olabanga bino bigenda mu maaso n'okubanga biserebya ekibiina. Tukwebaza subscribe sharinga okulabanga ne munno agenda maaso n'okubanga atambula n'okumanya ku mawulire gonna agali mu ggwanga kw'ossa n'ensi yonna okutwaliza wamu. Bye bye.